kosa bafunye ebirungi abafiiriddwako ebintu byabwe abali mu makomera abalinza okujajingibwa bonna tubasabire ate naffe tuyise engalo mu maaso kubanga ffe abali wano mukulu wange onere babu onere mayanja seruga baani katonda bawadde omukisa kwebaza mukama tuyise engalo mu maaso mukama tumwebaze kuba ye nannyini bulamu yenanyini buyinza njagala okukulisaayo bannaffe abalabi ba Bukedde TV ffenna abaddeko La Bonita olunaku lw'eggulo nga tutuuse ku ntikko y'okujaguza emyaka gyaffe 15 gye tumaze nga tuweereza mukulikeeyo nnyo ku bikujjuko ebyabadde ku La Bonita n'abadde awaka abatulabidde ku TV natuuse ne ndaba theatre ng'eggalawo manager n'asaba abantu abalala bagende batusonyiwe so mwalaze omukwano mungi nnyo mbakulisaayo ne certificate ze mwatuwadde nange nenzeyayo certificate omuntu nanjeriga n'agamba kati newe ba tewasoma ogamba nafuna certificate ya Bukedde kale mwebale ddala mukulu kakoza tusanyusa okukulaba mukulu kasooka tubuuze oba asooka kakkane tumulinde mukulu babu nsanyuze nnyo nsanyuze nnyo okulaba sikulabanga eya programu eno tujja gikola programu eno gyetukola webale kujja ennaku ewiiki eno mpulidde ebintu bisuubiranga waliwo omusajja amuyita president Trump alina gye bayita executive order zagaba yagambye abagwira abali mu nsi nga tebayita mu mitendera mituufu bonna yabatadde ku nnyonyi bagende Guatemala Air Force. Okyokubiri yagambye sente zonna ze mbadde musasulamu ebyo bitongole bitategeera bulungi muzikomyewo wano yatandise na WHO bwe yamaze n'agamba European Union amagye gonna agali mu Europe gakomewo mu America bazita executive order executive order kati bwe yamaze abasajja n'abakazi n'agamba nti mu nsi ye Katonda bwe yatonda waliwo abantu omusajja n'omukazi teri kirala teri wakati n'agamba bishop oyogedde bulungi naye ebintu bino biguza ebimuwandi bitulekedde waliwo bishop omu mukyala ogedde ebintu awo ng'alimu n'agamba nti bano tetunakugamba abajja mu nsi yaffe mu mateeka tugamba abayingira nga tebayitidde mu mitendera mituufu illegal immigrants naye waliwo ekintu ku illegal immigrant ekyo abantu tebagala kyogera abasajja abali mu areas ezo za Texas zaawo abalimi bakozesa ennyo illegal immigrant babasasula ssente entono kati bakola ne babaleeta mu kifo ky'okubasasula omusaala gwe bandisasula basasula ssente ki ntono so ekyo nakyo kiri awo waliwo ddala ekyokubiri bano abatunda ebiragalalagala okuva mu South America bonna yabatadde ku nyonyi agamba nti saagala kubalawo twagala biragala kutta abaana baffe bato kale mukama wange ogenda wongerezaako njagala okumalirizayo nga tonnakamalayo akakozesa abantu okukozesa nga abantu bebatwala baba ssente entono actually one of our ambassadors alina case mu Britain ekirala ekyokubiri nasanyuse nnyo bwe nawulira nti Supreme Court egenda kutuula esabe wakati wa military court ne civilian naye ng'asinaku z'omwezi 31 bagenda kutuula basazeewo naye ekinsanyusa tugenda okutegeera military court kyeki tujja kutegeera civilian yaani tujja kutegeera oyo akutte emundu nga civilian abeera ki tujja bitegeera oyo akutte bomu n'agikasuka nga civilian abeera ki ebyo byonna bigenda kuvaayo so amazima gajja kuvaayo tutegeere kiki kyekiki asanyuse nnyo omukulu wa kooti bwe yakkiriza registra n'ateekawo nti bagenda kusala musango omusango nno guliko enjuyi anti nga bwe ziba tujja gulinda amiina nsanyusa okukulaba era byetuwadde nabyo bikulu nnyo okulowoozaako bannaffe abatulaba bali awaka naffe ntwogera obirowoozaako nga bwe tugenda ku mutwe gwaffe bwe tugenda kubaako olwaliro honorable Alan Mayanja ova Nakaseke eyo yawa Nakaseke Nakaseke Central
mwina central tulina central ye yange si yange naye abantu bannakaseke central tulina ne south erimu onaibo Lutamaguzi nesi ya Lutamaguzi ne Nakaseke north erimu onaibo Nyongole Enoka muli basatu nga muva Nakaseke mwenna then ne Umane Mpi ekibuga kiri mu central ekibuga kiri mu central tulina Kiwoko tulina Butalangu tulina Kapeeka tulina Semuto ekibuga ekikulu ekyedikwota Butalangu wewali ekitebe ekikulu kya Nakaseke district nsanyusa okulaba tubuuzeeko basebo ebanyabo gwe omulabi wa Bukedde TV oyinza okuba gwe mundi okusoose okundaba nze Alan Mayanja Sebunya naliko sipiika w'ekikolo abavubuka bwakabaka bwa Buganda saza 18 netuweereza bene netuweereza empologoma emmenge eyo ate abantu ba Nakaseke ne bannengira ne bannyongerako obuvunaanyizibwa si bitiibwa ng'omaze obbagamba nti gwoze nabo ne bakulaba si bitiibwa omanyi abakulembeze abasinga tulowooza bitiibwa kufuna ssente batugulirewo enzigi tube n'abakuumi byebyo si kyekikulu era ebyo ebeera nnyongereza naye oba ozze kuweereza ebigendera ku service delivery naye abantu bange naddala aba Nakaseke Central tufiiriddwa ennaku zino muzeeyi waffe muzeeyi Ndawula Livingstone awo ekyabalere Nakaswa bamuziika ate nga taata waffe omu ku bafoot soldier baffe Saka John wamu ne muzeeyi Katumba Livingstone gwe twaziise Mabaale awo Ekiwoko ye nga taata wa foot soldier waffe Alex Basajja mbasaasira nnyo n'abantu ba Nakaseke baviiriddwako abantu baabwe ate n'eggwanga lyonna abafunye ebizibu naye byonna twekwase Katonda ate n'enjuzaayoza abaana baffe abamaliriza ebigezo eby'omusanvu ebibuuzo byakomyewo naye lwakuba nti kale tetugenda funa kadde naye waliwo ebizibu bingi ebiri awo kubanga bw'otunuulira abaana abayingira mu P1 n'abatuuka okumaliriza P7 kubanga bipooti ziraga bw'olaba 2012 abaana bayingira 1,800,000 naye ku 8 abaana baali emitwalo 6 be batuuka mu P7 kitegeeza 1,200,000 tebasobola kumalako P7 okumala emyaka musa okutuuka ku 2019 kitegeeza waliwo ekizibu eky'amaanyi tulina okunogera eddagala naye ngaebyo byonna biva ku bantu abali mu bifo abaweebwa ebifo ebyo oweebuuza olwaliro minisita qualification ye eriki n'abo abaze babibeeramu naye ebizibu biri awo bingi mwana wattuwa ekitiibwa wonalewo ng'onsiikuulidde sikusikulidde kubanga bw'okompeyalinga ba Geraldine na Mirembe Bitamazira abaaliwo okuva mu 1979 n'avaako mu 2011 awo abaddawo awo Jessica Alupo omanyi qualification ya Jessica Alupo oyamaliriza senior 6 yagenda kufuna bwa kadeeti yavaayo bamuwa kifo kya bwa minisita anti awe wentuukidde ne ngamba nti onsiikuulidde naye nenjagala okugubyala ekirala abaana okubamu nga tebanatuuka mu P7 kiba kibi naye abaana obutagraduatinga kufuna diguli bonna kiba kirungi ensi eba egenda kukula okujjako diguli zino zetufuna za law ezo zetufuna ez'amateeka ezo omala tezirina kyezikoze abaana bera skilled ba MP mbasamukola ekigambo kimu skilling kyekigambo ekikulu ekijja naye ati katulina okufuna basis n'okumanya obuzibu we buva kubanga weebuuze ku miliyoni 8 abayingira mu 2012 okutuuka mu 2019 ng'oyinako abaana 60,000 bokka emiliyoni 200,000 baliwa kati obwevunaanyizibwa bwa minisita naye woobuuza abali mu bifo ebyo bumanyizibwa buliriddawa njagala okujjukiza bannayuganda tuli mu kuapodatinga nkalala banaye tugende osobola okugenda ne ku simu yo bw'oteekamu www.ec.or.ug n'oteekako /location osobola okulaba bw'oteekamu nini namba yo oba voters register osobola okulaba oba okyali mu register naye ng'ekisinga obukulu kugendayo physically
nokeberera era abaelectoral commission tubasaba mukole obuvunaanyizibwa bwammwe mulange mube ne equipments ezimala kubanga ngaffe parliament twakola ogwaffe sente netuzaloketinga kati ekikulu kiri erimmwe kola muzikoze ziba tezimala mukomewo eri parliament musobole okutuusa ensonga zino bannayuganda basobole okutuukiriza their right nkwebaziza for voting. webale kujja webalekeera ku makya wano njaga twanirize Dr. Thaddeus Musoke wakasiita ekimuleese ekikulu ennyo wakasiita olwaba wakasiita nga ensonga emukwatako nnyo walina ebyobufuzi bimukwatako ababimanyi obulungi yali yesimbye nawo yesimanyi bagenda kuddamu okwesi yali yesimbyewo esimbyemu tomumanyi bumanya mbuza ku bantu baffe mukama wange okwebaza ntesitesi wakisa kano akampeereddwa ate n'emikwano gyaffe abalese benna bebadde balina okukola okusobola okubeera nga bagoberera enteekateeka zetugenda okubeera nga tuteesaako kyetusuubira nti kikulu nnyo eri eggwanga addala nti bw'olabanga puroguramu zino zivaayo ne zitunuulira ddala ensonga ekwata ku muntu wa bulijjo kyetusuubira nti amagezi gano getuwa bannaffe ababeera mu bifo ddala ebyobuvunaanyizibwa nga paaliyamenti ate era n'omukulembeze w'eggwanga babiddamu ne babyetegereza okulaba nti bateekera bata bannayuganda kubanga kibeera kikulu ebirowoozo byaffe bitera okuyita ate era wadde n'abakapa paaliyamenti nabo tetubalekerera tuddamu netwegeyaamu nabo okulaba nti batuweereza bagaliza okugoberera puroguramu obulungi abalina emikolo mbagaliza emikolo obulungi ate n'enteekateeka zonna okutambula obulungi. Kansookere mukulu Kakuuza ekigambo ekisinga obunene kitulowoozezaako nga tuvudde ku biri bamuwaana nnyo byangenda kwesimba omanyi ogenda kwesimbawo genda kwesimbawo ku nawulidde n'okuwulira kyogenda okwesimbawo oba kuba kadde ogenda kwesimbawo ng'ogyeko ebyo biwulira byonna ebyatutuusa okulonda tugenda kulonda ni byabufuzi ki twagala tulowooze ku stamp duty tulowooze ku ssente eziteekebwa ku ndagaano eziri ku ndagaano nga nja tukitandikira awo ndi mubisi nnyo ng'omuntu omulala munnayuganda yenna gwe nkiikirira mu puroguramu eno nga mwe mubimanyi so ogenda kutandikira awo nga mmaze okugyawo baka buno bwonna obwabasuubuzi nga mala obujjawo mateeka agaleetebwa mu parliament babeere bagayimprovinga oba nkiyitete mu luganda bagazza obujja gasobole okufitinga n'embeera eriwo kwega abantu baffe abali ku tv bakitegeere bulungi kannyonnyole nti edda nze bwe nakulira bwagendanga mu gavumenti okukola ekiraamo nga bagga nti genda mu high court oba wali misura geno wani wa administrator bagendanga wa DC wa DC naye nga bwogenda owa DC bakuteerako envumbo kastampu akanyonyi akakabeera nga kamyufu kati ne bakyusa ne bagenda owa administrator general bwe bakoze wiiru naye nga bakuggyako akasente akatono kalinga sinyi 15 zabeeranga ne mu stampu envumbo bakateekangamu bakaleeteramu ng'olina fee ekitegeeza nti gavumenti ekoze eki ekutegedde ontegedde bulungi kitegeeza eryo etteeka lyaliwo dda kati bwe lijja ne tugamba bwe tukyusa mu nsoloza y'omusolo nga mu 1992 ne tugamba gavumenti ensoloza y'omusolo abagenda okusoloza ssente ezo zeetaaga okusolozebwa nga tukyusa mu mateeka ne tukola Uganda Revenue Authority Statute kati Uganda Revenue Statute gundi statute ya 92 neweereza obuyinza URA okusoloza nga ssente zonna eziba zikwatagana oba ebintu byonna ebijjibwa ku gavumenti zigende mu kitavu ntukyusa n'amateeka aga Treasury Act nti ssente zonna bw'oba zicollectingwa revenue baziteekawa mu kitavu nga URA ekola ki njagala ntegeeza abantu abalaba TV eno nti bakimanye URA yekola amateeka agasoloza omusolo soleke girumba nti ereesa omusolo URA tekola mateeka manya bakukola
abagukola gavumenti ereeta proposal ababaka ba parliament ne batunula mu proposal ezo era ne bakubako stamp bakkiriza eryo etteeka lyetwogerako lyali ya 2014 2014 ne tuteekamu akawaayiro akagamba nti buli muntu yenna okumanya wa gavumenti ne bizinesi gyokola bw'onoobeera nga registered ng'okoze endagaano olina okuwaayo akasente bw'onaabeera registered kyentegeeza nti kakati katugambe mulimu companies ezo weeziri eyo katogole gyenjogerako mpadde kyakulabirako Seruga agenda kutungera ekizimbe kye agenda kukiguza kakooza bonna bantu basuubuzi niye okukakasa nti gavumenti ekumanyi n'ekintu kyotundako kikyo gavumenti ekuyamba kasita endagaano eyo egikubako stamp kitegeeza ekintu kyotunda kituufu ontegeera bulungi omuntu amanyiddwa awa omusolo aba ayina namba gy'ayina eya revenue authority eyamuweebwa eyo ate kati tin number eyo tax identification number naye ate companies bwogenda okuziregisitalinga waliwo sole company waliwo ebyo byonna ekyokubiri stamp duty lwaki yaleetebwa bw'oba okola ebintu byosobola okuyiiya okugyamu omusolo tuziyita tax measures bwe baleeta budget waliwo tax measures kwega okuwaideninga tax base wawo oyinza okujja ki omusolo objective ya teeka eryo erya 2014 twaliwo katuga naye bannaye tulina okulowooza ku ngeri gye tufunamu okusolooza omusolo tugujja mu bitundu kinaki okitegeera kati one of the reason tuga nti ne stamp duty omuntu bw'onaakolanga ku ndagaano ng'amanyiddwa aweeyo singi omutwalo gumu n'ekitundu ekizibu ekiri wennenya baganda bange abasolooza omusolo era kyekizibu kye tulina mu gavumenti nti abantu tebabaweereza time eya public awareness kwega kyenandiyise nti abantu okumanya amateeka agayisiddwa mu paalamenti abantu ne bagamanya kati omuntu gw'obuulira stamp duty kati omutwalo gumu n'ekitundu akugamba URA yaleese etteeka ki lyafuluma 2014 tulimu 2024 kati bamaze okufuna ekizibu nti compliance rate ey'omusolo abantu abaguwa bakendedde abamu bakola endagaano tebawa biki kati bajjukira nti abaayi twalina engeri y'ensoloza y'omusolo okufuna sente ezijja mu kitavu ontegeera bulungi kakati omuntu bw'omugalwalewo stamp duty act eya 2014 era nze nenya URA nti bano baba bayisa budget babeerawo ne gundi esente zebateeka eza sensitization abantu okubeera mu nsi ez'ebweru buli teeka eriyisibwa gwe balikwasiza agenda nannyonnyola abantu kyeritegeeza kati nga URA yevunaanyizibwa ku misolo egibayisibwa abantu public awareness okugikola era olwaleero omuntu ajja kugamba nti liteeka URA yalireesa naye singa yagenda ne bagamba mu biseera byenega nti abaaye bwakola ngenda ate kiyambako era n'omuntu okumanya ekyogenda okukola kati kankulage ekikwatagana ne ku mataka abantu forgeries eziri mu mataka toyinza kuzikkiriza eziri mu ttaka eziri muki mu ttaka naye singa omuntu kati bw'aba yafuna stamp duty ye nga kisasudde mu gavumenti regisitwa n'amuregisitalinga mu kyapa muli kugamba wandigenza okugula ettaka eryo ng'omanyi nti ettaka lino lirina nannyini lyo era gavumenti erimanyi nti ono ye nannyini lyo kubanga buli ttaka lyonna liri titled naye kati gwe Seruga bw'ogenda okukola endagaano n'ekakoze olwokuba otya okusasula omutwalo gumu n'ekitundu ku ndagaano eri eyo gye bakubbira so ekikulu ekirimu nti amateeka gano agakolebwa ag'ebyomusolo 1 gabeeramu n'ekigendererwa ekigendererwa 2 galeetebwa nga tax measures kyova polisi eyo bwe batekoze bulungi mu bantu buli mwaka bano batuula ne bagikyusa kati 2014 olwaleero wayiseewo emyaka 10 olwaleero URA lwajjukira nti waayo omuntu okukola akalagaano ate omutwalo gumu n'ekitundu rire kweyabuka kubanga nze ndi muntu naye buli mu kifakiro wengenda okutikka enti
bakisoloza 50,000 bwe ntunda ente 20 baba banzigyeko emitwalo 10. Kati oli olaba kati okuwaawaala ate akimanya lubereberye aga nti baleese musolo muki mupya. Kale nsaba wano URA nti buli tax measures zonna bano ba member of parliament bayisa sente ez'okusensitizinga abantu okubeera aware. Era kyova olaba electoral kati ngeno gundi digital yajja ey'okusoloza omusolo kati mugundi omanyi kati ensi egenda ekyuka. Bwe baleeta electronic invoicing abantu bagamba nti ekyo ne receipts ezo zabeeranga wedda nga bazigaba, naye kati bayagala kuformalizinga kulaga nti waliwo obwangu bw'oyinza okukola ne bakumanya. Naye olwagaana okusensitizinga abantu olwagendamu babagambanga nti URA ereese omusolo mupya ate nga tisi musolo. Ontegeera bulungi. Kati nsaba abatuuliza ne URA nti ekola omulimu egezeeko nnyo okubeera nga buli mateeka agayisibwa mu palamenti especially agakwatagana n'omusolo, kubanga ogwo omusolo gukwataganira ddala ku muntu ava owa bulijjo mpaka asembayo. Bwe bakola public awareness sensitization kijja kubanguyiranga. Kati kigenda kubeera kizibu nnyo. Ziri 1.5 naye 1.5 vali yaagwo kutunda ente 10 ne bakojjako 1.5. Gavumenti emanya nti endagaano wagikoze, faamu gye waguzemu yakakooza ne pamiti gye bakuwadde eva owa veterinary officer. Kati obubbi bw'ente bungi, naye singa gavumenti ebemanyi woovudde mpaka wasembayo tewandibadde na buzibu. Nsanyusa okulaba omukulu Thaddeus, omusolo ku ndagaano bwe twakitegedde ffe. Bakitegedde kati Tetugamba omusolo ku ndagaano, buli ndagaano gy'okola yonna nti gavumenti eyagala kuggyako omusolo. Bwe tukitegedde bwe kiri oba waddemu kakooza amaze okwogera? Naku lweggulo bwe nategeezeddwako nti ngenda kubeera ku programu nagezezzaako nnyo okwogerezeganya n'aba URA okumanya ani gwe tugenda okuba naye wano, naye nga ndaba beebuzaabuza, beefudde bize nnyo, leka tukuddire. Tekineewuunyisizza nti tewali n'omu asobodde kujja wano, naye nga kikulu nnyo kyova olaba okutunyonyola kitukakatako nnyo okusookera ddala. Nze njagala okusookera ddala ffe ffennyini bannayuganda okwenenya nti bwe tuba tulonda abantu be tuweereza mu parliament twagala nnyo abaamasabbe wabula si bakulembeze, kubanga okusinziira kye nazudde nti balina engeri gye bajja bakyamuukiriza. Kyova olaba nga kati ffe ng'abasuubuzi twewaddeyo nnyo mu nteekateeka eno egenda mu maaso electoral commission okulaba nti tusomeseza ddala abasuubuzi baffe, kubanga ebiseera ebisinga tubibuusa amaaso ne tuweereza abantu abatamanyi kye balina kukola, olw'ensonga nti ebintu ng'ebyo ebikwata ddala ku muntu wa bulijjo sooka weebuuze ku bantu b'oteeseza. Bagambe bannange waliwo enteekateeka eno gye batubuuza naye eri etya. Nze ntambula nnyo mu constituency ez'enjawulo nga twogezeganya n'abasuubuzi nga n'obubaka waabwe tebakyamulabako. Kati n'essaawa zino bayinza okuba batandise okuddayo nti lwaki njagala okukuzza ku nsonga eno nti nkulu nnyo, ate ne muganda wange bw'aba aginnyonnyola tagijjaayo bulungi. Ffe nga Kasiita twatandikirawo okukiwakanya, kuliko nti ky'otunda ate balina okugatwalako omugabo eri 1.5 nti ate ku ezo tugenda kuwera twagala, so si kisukka kugumu ekitundu. Ate ensonga endala nti bwe kiba nti olwedde kano akantu kwogula ebisinga tubijja mu banka. Bannayuganda abasinga, nze njagala nkubuulire mwami Sserugga, abasinga bannayuganda bw'omugamba nti ku ssimu yo leka nteekeko ssente agaana batubanja. Akati ki ekiraga nti twewola n'okutuuka ku ssimu. Bw'omanya nti twewola n'okutuuka ku ssimu n'akataka ako koogula oluusi oba wakajje mu banka. Sente za banka ezo kubeerako ki? Omusolo. Buli kamu ke bakusaba mu banka kaliko omusolo. Golaba paka essaawa zino batusasuza ne box namba ninga bameka abazikozesa.
tosobola kugulawo kampani nga tosasudde sente za box number gibeera emitwalo 10 kakati bakugamba formalize okutuuka okufuna sente obukwakulizo bwoyitamu ne sente z'ofulumya ogenda kugula kataka ate nakira bakatwale ku percentage kati ffe tulowooza nti gavumenti buli kamu eyitiriza nnyo okusteekawo emisolo kati baganda ffe abeera mu parliament bo bwe batuuka eri amubeera birembeera mwe bayise n'obasaasira kubanga era bwe bamukuba akalulu agenda kudda mu mbeera mwakoze eki mweyavudde nti balina okubeera nga bateekerateekera abali wabweru nga naye wetekera ebiseera bye ebyo maaso nti nga nvudde mu parliament kiki ekiddya naye amubeerabira ne balowooza nti balina kufiira mu parliament kati amateeka ago bwapapa okugafulumya bwapapa okugafulumya naye nga gakosa omuntu kyova olaba waliwo ekyobulabe kiri mu ggwanga wano nti abantu balowooza okubeera obulungi olina kubeera mu byabufuzi kumbe private sector yerina okubanga eri vibrant kubanga yewa abantu emirimu kituufu kati omuntu atunda n'akayumba ke namanyonyole kano kyanfuna mulimu gwennyini oguvaamu sente kati business ogenda golooza lwaki etteeka ly'abamanerenda lyayise maama abasinga babanja babangibwa era ne bagamba bwakuwola nga tali mu mateeka zirume oleme kuzisasula kati ekyo kyayise mangu naye kino bwe njagala nkunnyonnyole nti tulina okuzibula bannayuganda era bannamawulire njagala okubeebaza bakoze kinene nnyo okubeera ensonga eno etuuka etya mu bannayuganda batunuulire abaka ba parliament babeetegereze omubaka wa parliament ateesa atya ku nsonga ddala zino ez'emisolo emisolo gye tulina gimala gavumenti li yatugamba tuleeta emisolo gino olw'ensonga nti bannayuganda tebaagala kusasula misolo but compliance rate eri waggulu nnyo ennaku zino kubanga bategedde nti abantu bano bwe bakwata obulungi tekibeerakisa kuleeta nammundu baagazisa okusasula omusolo ng'emisolo gino bwe bagireeta ffe tugamba lwaki tegikendeera ekyokubiri lwaki expenditure ya gavumenti tekendeera nze njagala nkutegeeze kimu ettaka lino ng'oliguze ogenda kuzimbako kayumba atutteko 1.5 akayumba buli ekizimbisibwa kiriko omusolo muyitirivu bwemba ndiguze miliyoni miliyoni emu nsasulako 1.5 yemitwalo emeka siringi ndowooza siringi nze nabazeemu obukadde 10 kubaako miliyoni emu kitundu ate bw'oba singa kale oliguze n'olaba nga banka ekutwala sente wazijje mu banka nogaa nene dda leka niguze onalebo babu ate era baagalako 2% okitegeera kaakati waliwo nno omusango gwe tubadde twandolinga wano oli yagira naddira ng'alaba kampani bw'oba osasula rent ng'olina kampani emisolo giba mingi than individual kati ku byebizimbe nagamba owaayo ebizimbe byange musoke ebibadde musukandi kampani kabidde mu musoke amannya agange baali bamutaddeko 2%. tumale okukomawo mbitegeera kati sebo mbitegeera akuzalawa waliwo omwana yali mu campaign nagamba inflation kyeki nagande bwe nabinyonnyola mukulu musoke tumalirize ensonga eyo ogigenzeemu bulungi bw'otuze ku level nti ffe aba bulijjo ffe tukuba akalulu n'okulonda abakulembeze baffe tetekamu bwongo bigambo bikwatagana nga kitwogeddeko ekyomusolo guli ku ndagaano njagala otugende mu maaso omalirize ekyova olaba ffe nga bwe ndakutegeeza nti twagala nnyo okwebaza bannamawulire basinze okusomesa tetugenda kulinda ntunuulidde honorable ng'agamba nti electoral commission yongere okusomesa kino kikwata ku buli munnayuganda ku ddaala kwoli ffeffe nnyininyini tulina okubuusa abantu baffe obuvunaanyizibwa era nsanyuse nnyo ng'omubaka parliament waga bannaye mugende tukebere ki enkalala obwo buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda kubanga nga tuteesa
alina okuteekateeka kubanga tuteesa ebintu bino byonna tulina okwejjako okweyagaliza bula netusooka tutunuulire eggwanga Uganda eritukwatako erituzaala lyetweyagaliramu nti tulina okumakinga sure nti abakulembeze bano betulonda bo be bagwanidde. Ensonga eyokubiri abantu tubateeseteese akaluuka nakaseera kakalufe lwaki abasuubuzi kitukwatako nnyo wewabeerawo akantu konna kati guno omwaka tuli mu kweraliikirira bizinensi zeesiba bainvesita ne bajjamu ssente neweesanga luusi naffe tubeera ku bungi wabawo nawona katiyagasi nga tuggalawo amaduuka so kitukosanye kyova olaba twongera okukubiriza bannayuganda twetegereze abantu betunagaffe kasiita twagalirawo ddala ensonga zino okuvangayo oluusi ne tuziwakanya ate tetujja kulina nti etteeka lyafuluma nti bwe liba lyafuluma tebaasomesa ekikyamu tujja kusigala nga tugamba kikyamu kubanga twakirabako kikakatako gavumenti okusomesa bannayuganda kyova olaba ifulisa essaawa zino twagikakkanya essaawa zino tugamba nti nedda musoke mutereezi gwe twalabamu ebituli bingi netwewuunya mubaka wa paliamenti kikakinguza amazzi ga siringi 10 onsaba miliyoni 6 nti eri bwe baba bateesa babiraba byangu neeno ffe abayiribi tubiraba mu ngeri yanjawulo kyova olaba ngamba nti ogumu ekitundu oba osinzeeko akazigo bambi gumu ekitundu nja gutetenkanya naye kiri ekiri emabega emiliyoni 2 tazijjeeyo okusiba emyezi 6 tazijjeeyo kaakati nno tulina obuzibu ku kitongole ekya URA bwenvudde ku ebyo bamanyi okugira ne bakubamu audit kati Seruggo olina agreements mmeka n'enkadde zonna ne bazijjayo ne bakukuba biiru gena okosanga bizinesi ekoze eki enkadde tosobola kusigalawo ate kati tebakoma ku ekyo bajja ne kugamba olina mayumba omaze nago bbanga ki lwaki bulijjo tokola ndagaano penalite kyova olaba abantu babadde buli alina tiini namba akaaba we twagenda mu kuteeseganya n'omukulembeze eggwanga ne batuuka okuggyako penalite ezeerawundi kukakkana ku mitima so bwe tuba tusolooza tulina okumanya tusolooza abantu abayiribi abeetetenkanya eggwanga lino likyakula so kitulina okubalansinga nti nga bwe tuzibajjamu abantu zo zikola ki abantu bamativu nekyezikola ensonga eyokubiri gavumenti tesobola kukendeeza ku nsaasaanya yaayo ey'okwejalabya pate ne zifuuka pate kyovula ne bannayuganda baddakiika bakuba pate kubanga gavumenti mukolo okowa n'okugiraba nogamba zino sente zo lwaki tezikola ku bintu ebigasa bannayuganda so tulowooza ffe nga kino tugenda kuteekerawo petition ekirungi baafulumya etteeka ne balyesigaliza ffe lyatuuse era tetusobola kubikkiriza titusobola kati gokkiriza ki kyotumanyi ate temwatwebuuzaako kubanga kitukakatako okutwebuuzaako mu Uganda wano buli ekijja bw'okikkiriza mugenda wange oyinza n'okugiddukamu naawe n'ofuuka kaddaama owekitiibwa olina tuteeka ki ku kigambo ky'endagaano endagaano ogiwaako omuso ogiwandiisa mu gavumenti kwa kikulu giwandiisa mu gavumenti ntunze ekibanja kyange ndi Nakaseke bakiguze miliyoni 3 endagaano yiino ngiwandiisizza ngiraze mpaddeko mutwalo gumu n'ekitundu oba mutwalo gumu n'ekitundu kebeya miliyoni 10 emiliyoni 10 ani atunda kubanga nkinyonyole bulungi abantu bakimanye endagaano zirimu kategori ziboba okola omusolo mulimu kyetuyita threshold wegutandikira abantu kutivyo okukimanya bulungi nti nze Kakooza bwe mba ndi musomesa nga bansasula emitwalo 20 sisasula musolo naye bwe nsukka emitwalo 23 n'ekitundu nsasula 10%. Naye ate kubasasula 7 tasasula nga nze Kakooza afune 23 n'ekitundu. Kati endagaano eyo objective osoma mu details za act eyo andagaana abantu abo wansi waliwo threshold kukivola nti bagikola ya mutwalo gumu n'ekitundu naye ate abalina companies bo basasula percentage woko that's 1.5% of the value yoba oguze olikyavudde akuga nti miliyoni 10 gwe tosobola kufanagana nga nze atunda akuwako ogumu ekitundu atunda atute nti mu katale
wente mukatale wagumu n'ekitundu yo womukatale endagaano y'omukyalo kuba bakulijja esatane nga bakumanyi ono ye nanyini property gavumenti beeyagala okumanya abantu abo be baani okubamanya abo b'omutwalo gumu naye bana bagenda abamanyiddwa companies ezimanyiddwa stamp duty egenda ku value as 1.5%. Koga mulimu threshold. Kibi ki ekirimu ekyo? Kale bwana Seruga Bwana Kakooza ayingidde mu dakiika zange kubanga tukiralifayinga naye mu byonna wonna tuweebuuza ensiko yavudde okuzuukuka ku kino naawe Seruga okuleeta omulamwa guno. Etteeka lyakolebwa 2014 oluvannyuma lw'emyaka 10 kuyinza okubaddewo naye abantu babadde tebali aweya naye tulina kye tuyita fourth estate ge mawulire. Amawulire geze ezimu ku masiga eryokuna. Tulina executive, tulina parliament, tulina judiciary. Fourth estate ye police olwaliro bye tutudde wano bukedde byekola. Kitegeeza ekola omulimu mukulu nnyo okubuusa bannayuganda era tuweebaza nnyo abamawulire abavaayo okusomesa ensi. Okubuusa okulabisa fakti okulabisa n'okubuusa bigambo bikulu nnyo ate byankizo mu mulembe guno. Olwaleero wawenzija URA yakoze kye yayise public notice njiina wano wabula ba URA mwakootinze section 56(1)B mwakootinze enfu babadde balina kukootinga 57(1)B not 56. Lwaki? Kubanga yeyogera ku ekyo, eyogera ku execution or signs era neyogera wansi n'okkirira wansi mu 58 ekuwa ne penalty. Owakasiita gyayogeddeko chairman ekugamba 100 currency points 10 zolina osasula singa oba okusiba emyezi 6 singa oba tosasudde omutwalo ogumu n'ekitundu Kakooza gwali mu kufa ebyambu mutono. Okumanya nti omutwalo ogumu n'ekitundu ono gwawoza nti mutono munene bw'otagusasula oli wakusasula miliyoni 2 n'okusiba emyezi 6 oba byombi ono gwali mu kugamba mbu mutono. Kitegeeza muki mungi. Lwaki wawenzija nti olwaleero bino byonna tuzze nga tubyogerako ffe mu palamenti era kyengenda okuddayo nange okukola kwe kunoonya etteeka lino we lyali liyita kuba nange olwedde linvunaanyizibwako wadde lyayita 2014 naye okumanya members of parliament naddala abali ku sayidi gye ntuulako bagamba ki ku nsonga eno. Lwaki ti ng'era Tadias bwakireese bagamba omulyamamba abeera atya n'avumaganya ekika kyonna. Tadias tuli mu palamenti owo ne tulwana n'okulwana n'ebikonde ne bivaayo nga tulwanirira bannansi abali eri abatulaba. Yes, amawanga gonna ogalaba palamenti z'enjawulo abantu n'ebikonde babifunya. Tolaba South Africa ba Julius Malema. Yes, kubanga oba olwanirira munnansi n'ebikonde ofunya ssebo. Kubanga lwaki? Singa olaba waliwo abatakola bituufu. Kubanga leero mulaba tubajjukiza ebyemwanyi we byali mwalaba ekyaliwo n'amagye ne gayingira ne gakuba n'abakapalame ne bajja kutuyinza obutagendayo. Naye ekikulu ababaka abali ku sayidi y'abantu batono si bangi era Tadias okyogedde. Naye bw'otunula leero palamenti NRM ono mwami Kakooza gyaweerereza naye gyanoonya akawogo eri mu babaka 3 n'okusoba. Olwaleero abayimirirawo ku nsonga z'abantu tetuwera na 10. Kati bwe muvaayo olwaleero okulwanirira ensonga nga zino baga bonna members of parliament era tasiki gyengenda okukola kulaba era ogenda okulaba nga kuyinza oba kwaliko minority report ng'era waaliwo oba oli awo amaloboozi agagamba no ensonga eno yandibadde bweti ne bweti. Olwaleero kiki wawenzija nti munnayuganda emisolo gimutuuse. Olwaleero URA ekugamba bagenda kujja agreement ze boogerako sales agreement ey'obuguzi bakugamba purchase agreement era ya buguzi rental agreement ez'obupangisa ezo zemukola nti atu buli mwezi nakujjangako bwe ziti
bakulaga wano employment contracts nze yange era eyaleero nawe bagenda tandika okujjako era gumu okitegedde bakulaga wano nti you are therefore minds its esteemed clients and the general public to pay stamp duty of UGX 15,000 per agreement otegedde okwewala penalties miliyoni 2 zolina okusasula kuli mutwalo gumu n'ekitundu naye si mutono bwana Kakoza nga gwe bwogufeebya mutwalo gumu n'ekitundu mungi ojja kujja bwana Kakoza sooka oyimireko naawe mukama wange sooka oyimireko awo mala okutereeza bino mbimalewo mala okujja obubaka buno tukomawo omukulu ayongerezaawo amalirize kutuuka ku nsonga eyo Kakoza w'ekitiibwa abadde agamba essente nyingi endala naye tugende kuzeera zitegereka amangu buli ndagaano gy'okola omutwalo gumu n'ekitundu endagaano ey'omulimu endagaano ey'obupangisa endagaano y'opuroguramu puroguramu eno eri ku musolo naye solowooza nti bwe nayogera ku musolo nga tudda ku musolo gwonna bwe nayogera ku musolo nga tudda ku nkozesa y'omusolo gwonna twogera ku musolo ogwateekebwa ku contract ku ndagaano zitukola nga omusolo gwa mutwalo gumu n'ekitundu omusolo ogwo gutwagala okwogerako mukama wange era ekigendera kyagwo ekituufu kiri nti ensonga olwaleero nze ndi mukulembeze w'abantu nina kubeera ddoboozi ly'abantu era Tadias gye mugambye okuleeta petition eri parliament mwanguwe kubanga lwaki you entitled bw'olaba nga ebintu tebiri fair mulina obuvunaanyizibwa nga bannayuganda si kubeera nga Kakoza bwagamba kiri mu tteeka what does it mean ne bwe kiba kiri mu tteeka kyogamba tekisobola kukyusibwa bwe mwayisa 2014 nfiirwaki eyo mba ntunda emmotoka yange nga genda gitunda miliyoni emu nempaako omutwalo gumu n'ekitundu bwana Kaloli kankuwa ekyokulabirako olwaleero wano abaabukedde musoba mu bakozi 1,000 muyinza okuba muweerana 1,500 naye okimanyi buli muntu bw'aba wakuweeyayo ku kontrakiti yammwe gye wakola omutwalo gumu n'ekitundu muba mu bukadde 22 kati tufiirwaki nga Uganda bwetufuna obukadde naye okimanyi osasula uliriza osasula pay as you earn gy'osula osasula rent eno oba kukyajinga era omusajja yayogera n'agamba bannange ffe tunaddukirawa emisolo olwaleero gituli mu bulago osasula omusolo ku sukaali gw'onywa osasula ku mafuta osasula mu takisi engoye zoyambadde eno okuyita ku nguudo kati olwaleero abantu babakyajinga Entebbe Express kagamba omuntu atuuka kubuuza bimpi kuba njena kyenjagala obifuna kati bwe nsasula omutwalo gumu n'ekitundu nga ntunze ekibanja kibanyibwa mu gavumenti yonna eya Uganda ndinakigula ku Tadias mutawaana kyogulimu ekyo pointi yaffe weeri Tadias mukulu Kaloli ensonga yonna weeri emisolo okubeera nti giyitiridde lwaki omuntu asasula emisolo eno ku sukulu fiizi asasula ku musaala gwafuna kati ate era neeno yonna kati omuntu akulaga wano nti guli omutwalo gumu n'ekitundu naye gwe ssebo nennyaba ndaba bw'oba olina abapangisa abo ku nnyumba yo babeera 10 z'emitwalo 15 yatusomesa omusolo yatugamba omusolo guteeka okubanga guweeka nga si gwa ssente nyingi okusobola okutuuka mu bantu bwe mba mpadde omutwalo gumu n'ekitundu ku ndagaano yange yonna gye nakola ku bukedde najaguza emyaka 15 bukyanga nkola ku bukedde emyaka eyo gyonna nga nasasula omutwalo gumu n'ekitundu ogwo omusolo teguba tegusoboka sigwe mwangu kakati olwaleero ekyo information ku kyoyogera because you see abantu balina okufollowinga ne bamanya nti mu nsi yonna tax policy eba erina ekigenderero 1 canons za taxation kansomezi nga bonoga nti ogenda kufuuka omusiraamu neba kwe time yo leko olya malirize nze kamalirize mu byonna nze olwaleero ono ye bwana Kakoza yaliwo olwaleero kutunuulira ye kya mukama we Mwami Museveni naye fe olwaleero
tuliwo kulwa abantu bagamba ki amateeka bw'oba ogakola omuntu agamba ki kyekibuuzo kye tulina okwebuuza kakola omuntu kyagamba nti ntono saagala kuwa musolo gwonna tukimanyi anti lwaki kubanga lwaki era omusolo gwonna tugwa lwa mpaka anti bwe kiri naye anti kaka tulina okukkiriza waliwo emisolo gye tuwe olw'empaka emingi abantu gye batuuse mu bulago olwaleero akugamba kakati onkyajinze eno ku sukaali gwenywa ku sabuni gwenkola ki wensula wabula neeno kakati gino emisolo era bannayuganda emunaagikkiriza negigenda gyasibwe gityo nga tadiyasi bwakyogedde bwe bitu bifuuka kagenderere ojja tuuka nga n'omukyala gwolina okuwasa bagenda kukyajinga anti lwaki waliwo certificate of marriage bagenda so meaning it is too much so nze ndiwo okulwanirira bannansi bano abali obulungi bakakooza si be tugenda okulwanirira kazindaalo sebo neyanzeege bannange mwasuze mutya nno mwebale kubeereyo katonda kandooze nti aba ku mwaka omupya mwebale sebo nga sinabagenda wala omusolo kiki mugende mwogera ne muggwamu nedda temugumanyi ffe tuli bannayuganda bwe tuba twagala ensi yaffe etambule tugenda tugamba tujja kuwaayo ng'ekyekumi mu kereziya tujja kuwaayo ssente bwe ziti eri gavumenti yaffe etambuze ensi yaffe subscription yo technically munnayuganda awaayo ssente batambuze gavumenti akati ekyo ne bajja bakiyita omusolo olw'okuba nti abamu bwe tuba tukkiriza okuwaayo omusolo abamu tebaagala guwaayo ne babeerawo ekintu kye bayita tax avoidance and tax evasion ekyo kimu n'olyoka oteekawo ekitongole ekikuyamba okulaba nti ssente ezo zijja mu gavumenti ekitongole ekyo wano bakiyita URA kirina engeri gye kitambuzibwa bagiyita tax management ekirina abantu abasoma ebyo nga batugamba nti egyo misolo ekyo kimu kaakati bwe mutuula wansi bannaffe bamemba ba parliament be baffe abantu ffe bannayuganda singa twali tusobola ffena twandibadde parliament naye olwokuba tuli bangi nnyo tulondamu abantu ne batukiikirira muki mu parliament akati abo be batuteeseza ffe ng'abantu omusolo gwe tugambe essente ze twandibadde tuwaayo eri gavumenti etambuze ebintu byaffe bye twetaaga mukama wange emisolo mingi era giteekebwawo olw'ebintu bingi nga bannaffe bano ba tax experts batubuulidde okusookera ddala waliwo gye bayita VAT naye gye babeerawo credit taxes ng'olina otutta ebbanja waliwo gye bayita import tax waliwo gye bayita custom duties waliwo gye bayita exercise duties waliwo gye bayita stamp duty mwe gye muliko kati waliwo environmental levies waliwo gye bayita payroll taxes waliwo nzija social security contribution ne bajja babeerawo exercise duty ne bajja babeerawo n'omukulu withholding tax gy'abadde agamba n'endala naye njagadde kukulaga emisolo egiriyo omutawaana we guli bannaffe mulekwe agamba URA gavumenti ya Uganda nga ogikutte ne parliament tebateekangawo bantu batusomesa bino ebintu byebayisiza URA y'omulimu gwabwe kugenda kusolooza musolo bandibadde basomesa tujja kujja okusolooza omusolo ekyo nga kimaze okuggwa mukama wange netyoka tugamba nti stamp duty ezeetya edda waaliwo edda stamp duty enkadde mu 2014 ne bakola etteeka epya juuzi mu 2024 ne bakolayo amendment empya okwongeramu ekikwatagana n'abasiraamu waliwo n'ekintu ekirala kye bayongeramu era nakyo ne bakigattako akati mukama tebatusomesa teri muntu yasomesa nti tukoze kino akati omuntu wa bulijjo kisigala mu bali ababitegeera omuntu wa bulijjo taliiki ate nga yalina okuguwa bandi badde bakola ki batusomesa mukama wange stamp duty kasita wabeerawo ekintu ekikwatagana n'okugula n'okutunda kubeerako stamp duty lwaki kubanga bwe batateddeko stamp duty bw'ogenda okuwaaba mu kooti nga tomaze kukola stamp duty eyo endagaano eyo tebagitwala otuuse nzija mukama wange kamalirize anti nakutadde edda kakati bw'omala
neweerawo gye bayita higher purchase ng'oguze ekintu ku bbanja ng'osasula mpola mpola bino byowulira munaku zino ogula emmotoka n'osasula mpola eyo agreement eyo oteekako stamp duty. Composition of deeds nti ng'okola endagaano ezigenda okukuuma ebintu by'okozesa oteekako stamp duty. Lease ng'oliizinga ettaka oba ng'oliizinga ennyumba ng'ogipangisa oteekako stamp duty. Conveyance nga waliwo ekintu kyokola ekikola ssente naye nga okitwala mu bantu oteekako stamp duty obeerawo agreement awo. Transfers ng'otransfaringa ebintu okola agreement kubeerako stamp duty. Share warrant nti oba ng'olina shares z'okoze naye kati baagiggyeko mweno amendment gye baakoze nzija. Gifts nti bw'ofuna ekirabo nga kiva bweru kuliko stamp duty. Agreement related to deposit of title deeds. Title deeds z'ettaka ebyo kuliko stamp duty. Waliwo n'ebirala formation ebyo byonna biriko stamp duty kubanga baagala agreements ezo kasita baziteekako stamp duty awo kiba kiyingidde mu mateeka nti bw'obanga olina okwemulugunya kooti esobola okutwala eyo agreement nga agreement ki entuufu. Ekyo nga kimaze okuggwa abantu tebaliko nti tebaginnyonnyola bulungi okusooka mu budde muli ku mutwalo gumu n'ekitundu nedda waliyo ya 1%, waliyo ya 1.5%, waliyo ya 2%, waliyo neyo ey'omutwalo gumu ey'omutwalo gumu n'ekitundu zezina agreement z'abakozi contract era yeetandikirwako yentono bo bateekawo omutwalo gumu n'ekitundu kubanga eyo yandibadde eya bulijjo kakati n'olyoka oteekako 1% eyo naye eri awo n'oteekako 1.5% eyo naye eri awo waliwo n'endala ya 2%. Kakati ekireese omutawaana kwe kusomesa muganda wange abantu baffe abali mu bintu bandibadde basomesa abantu. Kakati bw'ogamba nti lwaki oteekako lwaki obeera ne stamp duty bo abali mu gavumenti endowooza nti eyo agreement ebeera mu Lungereza bakiyita authentic nti agreement ebeera y'amazima ate balina ogirekodinga in fact bandibadde basigaza ne kopi owulidde nti bufuna omutawaana babikira busikitse mwasayininga agreement tojja givaamu. So ekyo ekintu kyekikozesa gundi eyo stamp duty. Kakati ebyomusolo okubeera omungi nagwo gulemeddwa okunnyonnyolerwa. Kankulage ekya VAT. Ogenda n'obeera n'ekintu ekinene ennyo ekirimu ssente nnyingi ennyo nga kikoleddwa mu Uganda oba nga kiva wabweru wa Uganda. Gavumenti egamba nti tulina okufunako ssente ku kintu ekyo bagita value. Kakati abantu tebakinnyonnyola bagita 18% bagamba nti ningi nnyo nyinza okukkiriziganya nabo kubanga Tanzania eri 15 kati. Bingi nnyo bye tulina okunnyonnyola abantu baffe. Ekirala lwaki mu China abeera n'amakolero ne gakola ebintu ffe ne tufuuka lusuku lwe. Etegeeza nti ebintu ebiva eri ebijja wano twandibaye gavumenti yaffe efunako akantu akatono olw'okuba nti bo bali bafuna abakozi bafuna ssente bafuna amagoba ffe ne tulyoka tufunako kadyuti akatono ako ku bintu ebyo bireetebwa okuva mu nsi zaabwe. Oli akole kakati bo balina amakolero abakozi balina bafuna ssente ensi yaabwe efuna ssente. Kakati ffe abafuuka olusuku tukoze tutya okuteekako ssente entono ezo. Kakati ekyo omuntu alina okinnyonnyola omutawaana weguze tax management yaffe eya URA tekola bulungi kubanga balinganga abasirikale balinganga abakaka obukasa abantu era neyo ifris be bagitta olw'okuba tebaginnyonnyola bulungi. Ate n'okuba nti nabo bennyini abali mu URA nabo balina engalo empanvuwanvu zirina okusalibwako era badde abawulira babatutte ne mu kkooti abalala babatutte mu makomera. Amazima gali nti singa twali tubikola ng'abantu baffe babinnyonnyoka tewandibaddewo omuntu anyiga. Omwana omujjuzi yaŋŋamba nze kapiteni sandifuddeyo kusasula musolo naye gukola ki? Kakati omuntu wa bulijjo ye paalamenti guno omusolo bannaffe gwe tusasula gukola ki? Ekyo nakyo debate ndala. Kakati bwe tuvaawo ne tulyoka tugamba nti abantu bano abakola emisolo abantu baffe babateekako omusolo mungi kuba nyinza okugaa nti nze ndi businessman nina edduuka bwe mbala emisolo nga ntandika ne gundi ne license nenteekako gundi zensasula ez'okwasa amataala naki
emisolo egyo egya local government Services. nenva mu ezo ze bayita services nenva mu ezo nengenda nga ngatta kati bwe ngenda nga ngatta singa zonna za sente nzigatta ziba nnyingi ekibuuzo kiri nti tusobola tutya okubinnyonnyola tubitegeere nti okusooka byanjawulo ekyokubiri birina kyebikola so omutawaana nze gwendaba era okusinga ddala okuleka mukama wange nange bwenakisome nagambye ono lwaki ampisa okwogera bino kiri mu mateeka ng'ono omukulu bwe yagambye naye bannaffe abali mu paalamenti naye abantu bano betuteekako guno omusolo bamanyi kyetukola ono mwami gundi ategeera kyetusazeewo ate noono n'omuwuliriza naga nenne gundi bwensasula bwogenda ogigatta emisolo giba mingi ku ssente zenkola bwe mba nkoze 100 gwotwala 75 nze ntwala 25 ate nga nze nanyini bizinesi owulidde kati nono ebusinessman yayogera onyigiriza nnyo akati businessman ono alina okunyigirizwa ate ono eyayisa omusolo kubanga fe abantu ba bulijjo bemba palamenti webatuyisiza omusolo gwaffe so at the end of the day it's a vicious circle bagita vicious circle mu Lungereza nti bwe tunaba tetutudde ne tunyonyola abantu baffe obulungi twandiba kati bw'obeera mu kibuga mwami gundi enguudo zaffe za kolasi gye tusula waliyo amataala g'oku nguudo waliyo gye bayita drainage system waliyo ebintu ebyo byonna byetaaga ssente kati omusolo gukola ebintu ebyo gwa kitundu ekyo ekyekibuga ewaffe ekammengo tebiriiyo so tulina okunnyonnyola lwaki emisolo gino weegiri so mukama wange mbadde nja kumaliza bwe nti waliwo abatukoze obubi ye gavumenti yennyini egaanye okuvaayo okunnyonnyola buli musolo gwe bayisa ekirala bamemba ba palamenti mbadde nja kubasaba tuve mu bikonde tudde mu kunnyonnyola abantu kubanga bw'obeera mu palamenti fe tubalabanga bamemba ba palamenti mwenna ate mulekerawo okukaba ko bamwe mwalonda sisitemu gye mwalonda bagiyita majoritarianism abasinga obungi be bayisa etteeka oba mugikyusa naye nga argument eri mu palamenti yetteeka lyabwe ekirala bamemba ba palamenti baleme egamba kino ne kiri buli kintu ekibeera mu nsi muno mwebali be baffe memba wa palamenti ye muntu wa bulijjo nze ankiikirira yono ye kakati aleme kwejjako kikwa guno omulimu gugwe in fact yandibadde avaayo n'ayogera ne Tadias lwaki oyogera bino Tadias n'amuwa ebibye n'ayogera nange nemuwa ebyange n'ayogera nono nange akati bwe munaaba temuvudde mujejerebu olwakuba bakusinze mu kalulu olwakuba bakusinze nedda argument is very simple emisolo tugitegeera era waliwo omusolo gwe bayita rates mu kibuga abantu bagumanyi naye enguudo kwe tutambulira amazzi agatambula rates kwe ziva ne wabeerawo negye bayita gundi taxi yettaka kwotudde buli mwaka osasula kati ogenda egyo emisolo nagyo bwegiri gya local government tulina okuvaayo ne local government zaffe ziri wabweru singa nalinze nagyo emisolo gyali twandibayi tugimanya mu biseera ebyedda nga musasula n'omusolo gwa kabaka n'omusolo gw'omutwe akati mbadde nkyagala bwe tuba twogera ebintu tukule tuve mu kukubagana mpawa ekituufu kiri nti emisolo weegiri naye kanzireyo ku stamp duty gye mbadde mwogera kubanga stamp duty eno abantu bangi era nze ngisomesa busomesa kati kuba twandibayi tugimanyi bakama bange era nswadde nnyo nti abantu bakyayogera stamp duty olw'okuba nti gavumenti eganye okukola ki eganye okusomesa stamp duty naye nga stamp duty nyangu bw'obanga ogisomeseza bulungi ate gwe omusolo gwa kika kirala waliwo bye bajjeewo tebaagala bakyeta batya tebaagala abantu bakikozese ali mukama wange stamp duty eno juzi gavumenti ng'ekola yagamba stamp duties stamp duty is charged at 1% of the total value for a number of instruments including hire purchase agreements composition deeds leases conveyance transfers share warrants gifts agreement relating to deposits of deeds mbikuddiramu bitadde mu Lungereza obiwulire olwekoza nti nabirowose buloosi ekyokubiri stamp duty of 0.5% incurred on formation of a company okay
a capital rising activity, e.g. increase of share capital. Eno bagijewo kati mu 2034. Share capital tebajja gijjako musolo. Ekirala, stamp duty of 1.5 applies to all transfers including transfer of shares and property. Yettaka. Okay. Ole? Stamp duty of 2% applies to exchange of property. Tuwanyisiganya. Gwe nompa Benz nze nenkuwa Toyota. Kale. No stamp duty is charged on the increase of share capital. Owulidde? Ekyo bakiggyewo. Kati mbadde nga nti biwandiike stamp duty of 15,000 ze mbadde mubala is also charged on number of various other instruments, letters of credit, memorandum of association of company, contracts, and so on and so forth. No stamp duty applies on construction materials for development of industrial park or free zones by developers whose investment capital is above $50 million. Ensi zonna zonna tudde Trump yatadde tariff rate ku China n'agigamba mmwe ffe katale kammwe tubataddeko omusolo bwe guti okukavalinga deficit ensi yaffe America esobole ebyekozesa abantu bave muki bafune services. Omusalo ekigendero ky'omusolo kyokka batakisinga omuntu yenna akole contribution buli service gy'ayagala okufuna. Buli munnayuganda yenna nga Honorable yagambye olina okontributingayo mu kiti kyo mu kilaasi y'omuwoli. Kampani ezi z'olaba ennene zisasula emisolo abalala ate ze batasasula. Njagala okulaga nti bino biboogera exemptions weziri. Olwaleero bw'oga nti oyagala genda mu ddwaliro ofune eddagala sente gavumenti ezijjawo etakola bizinesi ina zijja misolo. Kati bwe tuba tunyonnyola emisolo twawule nti ono corruption. Nange nzikiriza n'abo abagamba nti sente bwe tuba tuzisoloozezza zikozesebwe bulungi omuntu service agifune kubanga buli muntu yenna akontributinga sente afune ku service zaki z'emisolo. Tewali nsi yonna wadde Trump those economies gye batagenda kusolooza misolo. Kubanga egyo emisolo giyamba okuprovidinga services abantu ze beetaaga. Nkubulidde ekisembe nti mu kyalo nze nina ente yange gavumenti tempaako sente n'ettaka nalyegulira naye bwe ŋŋenda mu katale oba gitunda mu kipakiriro mpaayo singa 15,000 buli nte lwansonga njagala okusanga akatale ako nga kasementinge mpakirirewo ente. That's the service I want. Tuleke ku mixing agamba nti emisolo ne services ze twagala okufuna they are not adding up. Naye nga ffe principle y'emisolo yonna mu nsi yonna baba batakisinga abantu bonna bakole contribution abantu babaweereze service. Ate abagagga tebawa misolo gye gimu nabana abawansi bawa mitono okusinga kuba waggulu. Kankulage kambuuze manyi abawa emingi abo emisolo kampani zezengagga era principle y'emisolo egamba tax the rich you bridge the gap between the poor and the rich. Nja kankulage kampani esooka newa nze akoze kampani director ku magoba genfuna nsasula interest 15%. Kampani neddayo newa withholding tax newa corporation tax just on a company yokka nesasula VAT nesasula buli kimu kyonna. Emisolo gyayo bw'ogenda ogigatta egya kampani tigenkanankana nange omuntu atunda ekibanja eri wansi. Bannayuganda njagala bategeera kino wabula ekirala kasembayo nti ekintu ekisingayo obukulu URA ne baganda bange bano baleke kuteekamu ebintu by'omusolo baleke kubiteekamu politics kubanga bikosa ffenna kubanga noono budget gyayisa okufuna omusaala sente ziva mu musolo. Omusolo tuguleete bannayuganda bategeere n'ekirala kimu omusolo gugwera ku muntu omu consumer byonna sasula abakozi kola biki customers beki byonna byogedde mu guluba guno bimenya byonna. Nze nsemba w'ekikuuma mbogo bwe mba ngenda okusasula essaati eyo nga ngenda ogigula mu dduuka emisolo bonna gye mwawadde si muwino ne muwino nga ngenda okusasula essaati eyo emisolo bonna gye bawadde bamema palamenti sente ze bafunye gavumenti zeyafunyeeko n'ababbi ze baggyeko n'abakosa ze baggyeko nze nziwa omuntu asookerwako w'emusolo bwe siziwa babakola muloosi ne service zofuna naye kuso zijja kubeerayo ono agambyeko ekigambo ky'oluzungu. Uganda is the only country where some politicians think
that all laws should be made after consulting those who made the laws. Laws fighting robbers, thieves, you consult them. Wabuze ng'ogenda okubisa etteeka. Kitalo nnyo. Mukulu Babu ne Mukakooza mbalamusiza mbeebaza bimwogedde. Kaziba Moses yayogedde ebigambo ebifaana bwe bityo. Atobesa Oluganda Oluzungu nange nitobeka bwento ogera lutegeera. Obwekitiibwa tutegedde emisolo gyonna naffe kye tukola ffenna kati nze manyi bulungi nti ekirango ekisemba okufuluma mu Bukedde ku TV ya Bukedde ku lupapula lwa Bukedde mu New Vision kwenzija nze omusala gwange kuba gujja so bwe nnemesa ekirango kyonna okuyita n'okutambula mba nnemeseza nange neeremesa so kati gwe kikyolowooza kirina okukolebwa ku misolo nga tuvudde ku musolo gutwalase nagwo gwe stamp duty kugenda ku balala gyonna tukole tutya olimba ka parliament oyagala kuweereza ggwanga olina oddyogerera ebigambo ebirungi olina oddikulaakulanya olina okufuna ssente ezikuyamba okukola ebintu ebyonna byokola kati abantu tukole ki Bwana Seruga Kakooza alina wano bwagambye nti kampani ziri ze ziwa omusolo mungi naye oyina effumu ly'omukubye lwakuba tategedde omugambye wadde eri kampani wadde but the final consumer jajja wange ali eri mu kyalo kampani eyo efulumya sukaali omungi investor gwe bawa n'abamu bali fake investors abamu twalanagana nabo ne mu palamenti eyo wawenzija asembayo gwali ku TV ono Kakooza takulimba nti bali abaye bakugwe kubanga yewe bamala ogumujjako yagenda gwonna gugunda kwani gwagenda onona empale gwagenda onona kilo ya sukaali gwagenda onona ekitole kya sabuni wawenzija wano leero era beebuzaabuza wala togatika musolo no bino ebintu bitambulira wamu bitya olwaleero onzigyeko emisolo egisoose 3 4 5 wabula ondeetera ogw'omusanvu kugamba owaaye gino egyasoose 3 jjo gyonkyajinga ensimbi zange zo zikutoota dasiwaayo ebibiri bitambulira wamu ekitaba kyali kino kyakitegeera emisolo bani abaziteesaako babaka palamenti gye giyita mu palamenti revenue authority esolooza busolooza oli mu kifo ki mu byo byonna oli mu kakati nzija wano mutujjako omusolo olwaleero naawe kakusomese okitegeere mutujjako omusolo olwaleero kosomese naawe okitegeere gavumenti yeereeta olwaleero executive olwaleero ekubirizibwa Mwami Museveni yeereeta before parliament as a member of parliament tosobola nakuleeta private members bill ng'eri misolo kubanga lwaki kubanga lwaki you can amend bringing a bill. No, can you amend without bringing a bill? A bill. There is information no. Abantu abakola amateeka baleke kulimba parliament yekola amateeka ne bwebera government ereeteddwa government can be amended and it becomes the legal matagisa teita badde mwayono omusajja asobola owuliriza nze point yange gye mbadde ndeeta eri bweti waliwo kye tuyita certificate of financial implication ebyo byonna mbiwulira okitegedde nti kitegeeza biru gy'oleeta bw'ebeera erina effect ku consolidated fund as a private member ebeera gavumenti kubanga lwaki bwegireeta before parliament olwaleero nkikugambye bannansi era olaba afe abayimirira ku nsonga z'abantu bw'ovaayo n'okigaana ne bwoba wakuleeta private members bill you can't bring it because erina impact ku consolidated fund kitegeeza ereetebwa gavumenti which is the executive ne tujja before parliament ati raba fe olwaleero tuleeta minority report toziraba Kakooza lwaki nga tugamba kino kyandibadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti kati olw'okuba mu palamenti tuyinamu bonna bwe bamusindika nti gwe Kakooza twakusindika ne bwewanika buwanizi bwewanika bweyogera omuntu akola amateeka mu constitution abeera member of parliament wawonna wenzija bino byonna bw'otulina olwaleero trillions 10 ezibbibwa n'otunuulira amabaati n'otunuulira buli kimu munnansi atuuka ne bimutuuka mu kifuba n'agamba naye owaayi gino emisolo gy'oleeta olwaleero gw'oleeta exercise
stamp duty tukkiriza ogulese era bannayuganda tebagaana bandiwadde naye tubuuza why pay as you earn gwonzijjako n'eri byonna byoncaji nga byonna ng'obigase wamu zozikozesa otya. That's why oli ava nagamba eno sooka okwatemu sooka olindeko eno yayita 214 era tasiki njagala kulaba etteeka eryali liyita oba tewaliwo minority report tiwaliwo abatono abawagira of course wabawo abatono abawagira abagaana ne bagamba anti mwe mwakalingira mu parliament kyovulatemayina mulimu gwomulisidinga abantu kakooza nti yakola etteeka that's why nkugambye olwaleero kakooza abuze bannayuganda kakooza mubeesimbiza omuwa omusolo ne mutuuke ne mulimba babaleetera ki mu parliament nga temanyina mirimu gya kukola olwaleero kakooza ffe tuliwo ku maanyi g'abantu emyaka 20 nga nkola mateeka olaba temanyi nti gwoyisa etteeka mu parliament kyogamba nze olwaleero ate nze nkubuulidde financial implication nze nalikola nze kikubuulidde financial implication nze nalikola waliko minority report Order. kati mbakole ntya Order. kati nga tumaliriza nfunye omusirikale Order. Let's have order. kyembasaba kiri kimu omusolo ogusasula n'ogubba bibi era nja kusaba mukulu MP Kasitali wano oddemu okebera ebintu ebyo nja kugobera bulungi nnyo ng'obiteesaako manyi bakulonda kubiteesaako manyi odasoboze omuntu wabaka bakulembedde okuteesa efuloko ya palansaasira muganda wanegamba kabikanaatega kanyumye bulala naye nsanyusa nnyo akisa kano kompadde nagambye waireka ndeke engoma ennene zisobola okubeera nga zo zibwatuka naye nze kyensaba okusookera ddala twatandikawo enteekateekera ddala okwongera okulaba nti tusoosowaza enkulaakulanya ya businesses ffe tulowooza business community mu nsi zonna zisalawo era nze enteekateeka general mwami Sserugga ndi mu kkunga abasuubuzi okubeera ng'ebintu bino tubyenyigiramu nti oluusi we biyita bitukosa indirectly tulina kigenderere nnyo bizinensi mu Uganda kiri ku record ezitandikawo bannayuganda tuyiiya nnyo ebitundu 8 ku buli 100 zigwa olw'emisoso emingi gyonna egiriko emisolo akati njagala nkutegezeeko kimu nti bwe tuba twagala eggwanga lino likule ate tolina kumalako buli kamu kukateekako musolo mugenze ne mugamba nti ogumu ekitundu nfe tutunulira nnyo the cost of doing business bwemba mpadde bannayuganda emirimu olwedde twagala okuimprovinga compliance tugamba nedda abasinga tebagaba contracts tubasikirize okugaba contracts ate n'omugamba leka nteekeko omusolo guno ogenda okwesanga omusajja bw'abalaabala sente zikola ki zeeyongera kati tulina obuzibu bizinensi ezisinga tuziraba nga ziyimiridde kazibeere media houses ezisinga zisitwagolinga nti kiki costs of operations nga ziri waggulu nze n'abantu twali tutaddemu n'okusaba nga tusabe president nti omwaka bwe guba guggwako ekitongole kya URA bwe kiba kitunuulira kyo kitunuulira teekamu returns naye waalibaddewo okwekenneenya kampani zonna eziri registered otaddemu returns okoze roosi ntwanalayizinga bizinensi eyo ne tugitegeera kijja kuyambanko nnyo gavumenti obutabapiriza kuteekangawo polisi endala wabula okulaba nti bizinensi zino kiki ekiziremya okutambula kati ate tulina oluusi ffe tukwala olubege ne tutunulira ziri kampani ennene ddala engwira ne economy tulina okuba nga ffe tugiddukanya nga ffe bannansi kyova olaba ffe tutunulira nnyo bizinensi eno bannayuganda bwerera wali olabeko obuyumba buno obusinga oba buli bwayise kajja katambula ajja akazimbako ekisenge kimu bibiri ogenda ojja okulaakula kati ffe konsandi gye tulina nti emisolo gino gyali badde giri flexible okuleeta munnayuganda okukulembamu nti gyokoma okukula oba okugaziwa mu byenfuna gavumenti gyekoma okukulamu kyova olaba nti nakanonze kenneesibyeko nnyo buli twakkiriza nti kale bw'oba ofunye gaini ne bagamba nti 30% ne mbanguza akataka ne kafuna amagoba
beeyi yaayo n'erinnya gavumenti netwalako kati siraba lwaki bwe mangula akataka kano ate onteekako era omusolo ogwo tulaba kijja kutukaluubiriza tugenda kutandika okukola endagaano nga zamimwa kubanga bwe tunyigiriza eno nga tugamba kale baffe tuguzira nga tugamba nti mwami Seruga kuguziza emmotoka yange empaaka ng'engende mukama wange kati kibadde yogerako tujja kuba tukomeza mu kkubo omukulu Babu kye yayogeddeko ekyendagaano endagaano gy'okoze okumanyibwa ebeera official nga bw'onaafuna ebizibu byonna ebiri ku ndagaano eyo kijja kwanguyira nga wasasula stamp duty bw'onaabyogera obwogezi bw'emu olabe n'ebizibu twanalayizinga ebizibu ebiri mu bitongole bya gavumenti mu buweereza nzikiriza nkubulyeko kino ebimu wano twogerako bwogezi ebitongole bisinga tebikola ffe tuli mu ntalo z'ebyettaka nga oluusi ogeza okwesanga ajjeyo n'emigula kwali tuwagira mob justice nga yeetaasaako n'abantu abamu nti endagaano ezo abantu era bazimenya naye kati bwe mba mmanyi nti waaye neewala kiri Seruga kwata akamotoka mpaakange genda nkuwadde gift ebyo bigenda okuddamu ninga kitugenda kutuleetera enkaayana ennyo kirala tetugamba katono kenyagala okusembyayo emisolo gyali badde gibeera nnyo ku magoba genfunye emisolo gibeere ku magoba genfunye kitegeerekeka naye si buli kamu indirect taxes impitirivu mu Uganda. Mukulu Babu nga tumaliriza so neyanze era weebale nnyo ne bannange bonna mbalamusizza ekituleetedde omutawaana tugatta ebintu tuba tuzze wano mukyanganyiko twandibaye tukola ekintu kyebayita decorum ne twogera ku nsonga eri mu ddiiro abakulu bano boogedde bulungi ebintu bye baleese ebirala naye mbadde nsaba nti nga mmwe mukola program tufune olunaku lwe tukola program twogere ku business ng'omukulu bw'abadde ayogera tufune olunaku twogere ku corruption ng'omukulu bw'abadde ayogera tukole business tufune ba experts mu taxes batusomesa emisolo gyonna bakakooza kakati ng'ekimaze okuggwa mbadde nja omutawaana gwonna we guli ku kintu eki mukama wange gavumenti ya Uganda administrative costs zaabwe ziri waggulu nnyo kituufu esente ze bakozesa okutambuza gavumenti ziri waggulu nnyo kakati temubyogera lwaki gavumenti eyagala omusolo gwe baŋŋambye jozi baŋŋamba nga basoma budget nti guli kumpi 30% gwe ba estimatinga 29 point something percent esente zigenda okuvaayo omusolo okitegeeza bwotinga 29% oba 29 trillion mwe mwetaaga trillion nkaaga mu emu okutambuza okukola gavumenti kakati omusolo guli 29 ku 1 gundi 29 trillion kati bw'ovaawo n'olikoga nti budget gavumenti gyekola yevuga omusolo budget ekyo kimu balina ekwagala zebayita wishes bye baagala bakole bingi balina priorities zebataddewo nyingi bye baagala okusooka okukola balina social services ebyamasomero ebyenjigiriza ebyenguudo byonna biryawo akati government expenditure yokka nga tunabagenda eri wano tulina abantu kumpi mitwalo 3 bujjako abasomesa emitwalo 15 abasigaddeyo bali mu poliisi n'abalala wano mu gavumenti wano gye tumanyi ya bulijjo erimu abantu 4,000 abantu 4,000 abo bw'otunuulira omusaala gwabwe n'ebimotoka bye bavuga n'obugagga balina esente zirina kuva ku musolo tuli ffenna sebo esente ezo ez'omusolo balina okuzifuna bw'oba tozifunye tebakkiriza kwewola ssente za musaala zemukozesa zemusasula bamemba wa paalamenti balina zijja ku musolo olina kuzijja ku musolo kati ebintu tulina okubinnyonnyola mukama wange nga mmaliriza mbadde njagala kugamba bwe nti gavumenti erina okukola ekintu nga n'omusolo nagwo bagutunuulidde olw'aba businessmen kubanga ba business 7% ogw'omusolo gwe bafuna guva wano Kampala mu bano ba businessmen tulina okubatunuulira tubayambe ate ba businessmen abaffe abaawano bakyama ensingo bagamba nti babayisa bubi naye nabo mulimu abeeyisa obubi so tulina okutereeza ekintu ekyo nga maiza business startup omukulu nti yagambye bagikolako okugisoma mu Europe eyo nga waliwo Margaret Thatcher ne President Reagan mu America nga baagala okuyamba bo business obutono okuvaayo
era bwe bakola ekintu ekyo mukama wange basanga nga bizinesi 9 ku 10 ezitandikibwa zifa mu mwaka ogusooka kubanga abantu abamu bagenda mu bizinesi naye nga tebamaze kulaba akatale kyekagamba nga maliriza mukama wange mbadde nsaba bweti ebintu byonna ebyogeddwa birungi naye buli kintu tukyogere ku lwakyo naye nga waliwo ekintu engeri gye kitambula n'omusolo ogutambula naye nga maliriza Uganda Revenue Authority mukyuse engeri gye mwogera n'abantu ate mukyuse engeri gye mukaka abantu mutuuse n'okulimba nti waliwo omuntu alina ebizimbe mwajja omusolo nga tebiriiyo owulidde neyanze twebaza nnyo mukulu Kayiira ampeereza message wali obuuza ebyo betwayisa abantu ku mikolo nenkisaagiramuko naye seriously mwayitiddwa abantu abayitiddwa okubeerawo nga tujaguza emyaka 15 netusaba abantu abalala era tubaweereza nga tusinza ku TV zaffe kuba tulina kifo kyonna mwe tujja wetusobola kujja ababaddewo abawangudde omwekasatv mwazifuula smart ffe tukyalina ziri enkati ezikola eraba era kulisinga mutuyamba ne muzifuula smart ate abalina TV ezirina ebbanga ennene ezasooka bamaanyi ennyo baali bazirina kati abatalina luli kati balina ate kali akantu ke bateekamu bakaseera mbebaziza program mukulu James Kakoza nkwebaziza ebyomusolo manyi olumu bikutabula nnyo omukulu owekitiibwa nze nja kusomesa abaana bali mu palamenti abaga nti emisolo gye bayisa tebagibaleeta oleeta nga tabias nabeera nange okomyangaona na training emisolo kumala emyaka 10 ne practicing emisolo kumala emyaka 10 nenkola mateeka emyaka 25 gavumenti mwayimusebe wamukamula ente ng'ogikama togikamula paka kugikaabya musaayi olwaleero bano bakakooza ye tafa gye ziva wabula ne bwaba akamula musaayi olina okumanya ente ogiwaaki mwe mulina ebyama bingi omu ku basuubuzi abalungi yaga pulezidenti ekyo kyama kyaffe tetusobola kigamba nammwe mulina ebyama bingi tebaga kusasula misolo abamu abatono